tewali muntu atajja kulekawo Uganda. Kino nkibagamba. Oba olyani Uganda mujjajirekawo wano. Kino nkibagamba. Jeno Yoweri Museveni Saabalwanyi yatusanga wano. Nze yawambe Masaka 1985. I think I was in primary 5. Okiwulira. Sobodda n'okerera Gashumba nkusekeredde. Musharinge video tutandike. Musharinge link eno tutandike. Mbebaza mwena abatugoberera. Abatuwagira. Abatu encouraginga. Mfuna messages nyingi ku TikTok. Ku Facebook. Ku Twitter. Na walala nga musupportinga program ene ntugga nga mutuwagira. Twebaza nnyo ba sponsors baffe be NSSF, Victoria University. Tubebaza nnyo kubanga mu mutubeezaawo. You cannot run a radio station minus sponsors. Ekyo kiri impossible tebakulimba. Ebiranga ebituweebwa bye bisasula abakozi ne bisasula technical team n'ebintu ebya ne license za UCC. So mwebale nnyo. What I can assure you nti show eno twagitandika purposely kukyusa mindset y'abantu. Era ndoza 80% of what we say here eri geared at transforming people's minds. Teri kintu kyenkana kubeera musibe wa bwongo. Nene guno mukisana kangukozese nabo ziremu kyogera. Ndinze kama kwogera kulw'obukadde n'obukadde bw'abana Uganda abanyigirizibwa. Ngenda kwesimbawo okuvuganya Museveni ate tumuwangule mu kulonda okujja. Omuntu yena agenda okwesima okuba president nga akkiriza bakada b'NRM bamutegekera okulonda ajja kuba the celebrated fool of the 21st century. Ekyo tetukirumamu. Kulonda ffe kwe tugendamu kulonda. Bannabyabufuzi. Kyogera. Nene guno mukisana kangukozese nabo ziremu kyogera. Ndinze kama kwogera kulw'obukadde n'obukadde bw'abana Uganda abanyigirizibwa. Ngenda kwesimbawo okuvuganya Museveni ate tumuwangule mu kulonda okujja. Omuntu yena agenda okwesima okuba president nga akkiriza bakada b'NRM bamutegekera okulonda ajja kuba the celebrated fool of the 21st century. Ekyo tetukirumamu. Kulonda ffe kwe Ebyo bigambo bye muwulidde bigambo bya Lutamaguzi. Ayogera ku president we. Abyoke. Kera wepakasize. Bobo ine mwanyirima. Bobo vuga boda boda oberemu n'akasente omwana wo bwalwalo bamujjanjabe omutwale mu ssomero. Ate ababaka ba Nuupu, FDC, NRM bonna bali ku page emu ku kya sente. Ekituuka mu kulya. Ku kya sente bali ku page emu. Gwe nga bakulimba ebyo eby'ekidongo. Tebakulimba kino nkyogera. Tebakulimba nti wano waliwo akalulu akayinza okujja Yoweri Museveni mu ntebe. Ekiri mu bannayuganda abalowooza nti abantu abali ebweru bali bulungi. Nze abagamba nali mbaddeyo kino nkyogera nga ntya Katonda ajjayo enjuba. Mu Uganda ne wajjamu ekintu ekibi ennyo nga nyina ogenda mu exile sobola genda Europe oba Canada oba mu America. No. Sisobola. Sigala mu nsi yo. Waki tujja kulwanira wano paka. Bwe tuba tusazeewo nti tuli grouping outside Uganda. I can't go to Europe. Wannabeerayo. Olw'okuba twalaba nnyo movies nga tuli bato ba Schwarzenegger, ba Rainbow, kati mu abaana abato mulaba Beyonce, mulowooza ekiri ebweru. It's honey. Naye ku nsi kuno tewaliwo bantu ba living a stressful hustle life nga banganda zammwe abali ebweru. Kino nkibagamba. Osanga omuntu nga Kkungu olina mukyalawo maamaani Rahma. Nga mama akola mulimo gwa kiro gwokola gwa misana. Mwesiŋŋanyiza ku madaala. I witnessed it myself. Twalina apartment mwe twali tubeera. Bwe mubeera mu America, family bbiri zisobola okupangisa apartment emu. Naye osanga nga Kkungu akola misana, mama Rahma akola kiro. Ne mwesiŋŋanyiza ku madaala. Omwana owamwe gwe musinga okwagala ne mumulekeo wa babysitter ali around nga yava Guatemala oba Venezuela. Kalicha ya mu Venezuela n'agiteeka mwana wo. Kati bannayuganda basinga balowooza nti baganda baba abali ebweru. Mirembe. Allah! Si mirembe nga bwe mukiraba. Ebiseera ebisinga abantu abali ebweru, they tend to believe, delegate and empower their families.
kati gogenda okukomawo ng'omuntu wamugamba wamuweereza ssente azimbe ekizimbe oba azimbe amaka nga tegaliiwo. Nakyogerako wano olumu nakunyumiza omusajja yabeera mu Japan ebbanga eddene. Director wa CID bakwanjula batya ku mikolo abantu bonna ne bayimu n'oyimuka ensi yonna neekulaba. Director wa CID alina kubeera nga musota nga teri amumanyi. Ne mu Uganda wosanga omukolo Ibana benda ba disso bani. Ku mukolo wano baffe Uganda. Banjula piso n'ayimirira ensi n'ekuba engalo. Ono yatuyamba okubega ku kyalo. Ne banjula giso gombola internal security officer n'ayimya ne mukuba engalo. Ne tusembyayo disso. Disso ensi ekumanye Disa ina kubeera nga musota ng'ensi temumanyi. Oba tokyali mukesi. Okitegera ndowooza bwe kino okuba. So ekitongole kya crime intelligence ekyaddamulira sibeerangako ku mukolo ne banjula nti bano be batuyambye okureducinga crime oba okudetectinga crime. No. Tumanyi damulira yekka. Which is okay. Ne bano abali below him you won't even know. Bakolera wansi. What I can assure you entarahamwe no bajja gikwata. Niki kye tuyiga mu kino kungu abantu b'enganda zaffe okwagala ennyo kwakoma ku bajjajjaffe oba ne bakitaffe kungu tukoze ebikolo by'ekisa tuyambye abantu. Mami wange ali Masaka. Mami wange tayina kajjajjattaako na katijjo ka ddiini, but every Sunday omanyi bana abakatoliki original era ekiseera kye nali saagala kwagala waka kiseera kya Sapule nga tulina gisobera omwezi mulamba. Kungu etwakuli ewaffe Villa Maria kitaffe naggambye yali mu load ku standard z'ebiseera ebyo nga tulina abapakasi nga 40 waka. Abapakasi n'abanaku abajjanga banoonya wakusula kubeera kuba kitaffe yaleka amataka mangi. Omuntu bwe yajjanga waka nti oyagala wakukolera ng'akugamba osobola okukola osobola okulima nti yes genda wali ozimbewo olusiisira lwo. Bantu banaku bangi abakulira waka abajjanga okusaka kuba kitaffe buli wiiki 2 yatemanga loole y'amatooke etundwa. Mu process eyo kitaffe yayamba nnyo abantu be yayinako Oluganda. Ne kitaffe yalwala kansa ne tumutambuza amalwaliro gonna sina gwe nalaba mu ddwaliro. Bonna ne be yayambanga. Bwe yafa ne ndaba engalabi zaabwe era nabagamba ka clip ako nja kanonyo lumu kakuzanyire wano nti neewuunya nnyo we twali tusinga obbaagalira sitwabalaba. Kungu tojjanga kunziika jangu nambule mu ddwaliro. Kungu tojjanga kunkulisa komera nga bwe nali mu komera tiwajja kunnambula. You get it? Mami waffe n'ayamba abantu balina ab'Oluganda enganda ezo empanvu ennyo. Omu ku be yayamba amuyitako awaka. Ambozeza. Bantu beerabira. Mami amanyi okuwa essimu n'engamba mami olina kyolakinga waka nti tekiriwo. Tafaayo. Kungu nze zino engalo zange naye kusomera abantu abayise mu ngalo zange. Waliwo mu musirikale etop general in UPDF yanga nti Gashumba ekifo ky'osinga nga okwegendeza kakati ngoze mu kyalo gy'ova. Oyinza obutafunya bulabe Kampala, oyinza obufunira wa? Gy'ova mu kyalo. Anti bali mu kano nti yetwa nti yayina sente z'ekika. Ayina favor lwaki alaba gundi ne gundi. You get it? Yakulira wano nga talina kyalina. Mu family nakyo kibeeramu. Ekirala ba maama baffe bangi bazadde abaana nga si baganda baffe. Otegedde? Ne muba abaana mama n'azaala abaana 6 nga 3 be baana ba taatawo. Musayisi gwammwe. Otegeera? Nga kungu oli muganda nga manya gegamu naye nga ye maama akikola ki? Akimanyi. Tono mwana so. Nze mu family waffe waliwo omuntu akola ekyo ne ngamba guno musayi gwa kitaffe. Nga teguddikitinga kifaananyi kye. Noyamba omuntu n'omuwerera from senior 1 paka university na graduating. Nenga n'omwaka guggwako. Michelle Obama yagamba nti power and money reveals who we are. Omuntu ng'akyali mwavu toyinza kutegeera oba muntu mulamu. Omuntu nga tannabafuna buyinza toyinza mutegeera. Omuntu gw'okakasa nti muntu mulamu nga general mu UPDF is a senior police officer nga buli omukubira ayitaninga koliyo. Nga minister bw'omukubira agiritaninga be bannabbanja. Nabbanja nze ne bamukubira ng'ali Italy simu agikola ki? Adamu nakubira. Naye nakiro kankyogere kwano kungu kyenyina ku mutima kati
singa nakina emyaka 2 sali yambye masikini yenna tewali yambi ndaira nga ntya Mungu nga wanyiga nnyo kyenyina ku mutima experience gye nyifunye ku bantu singa nagina emyaka 2 sali yambye masikini yonna we are disappointed tulekerawo okuyamba kati kankubulire wala mukwano gwange olanya sorry Ochaya yali mukwano gwange nnyo omusajja mukyoli yafa nyina omwana we gwe nnyamba okuweerera siyamba mwana ono nsasula olanya Ochaya sorry Ochaya nsasula Ochaya olw'ebirungi bye yankolera ontegedde I'm not helping this son of his I'm honoring Ochaya kyeyankolera waliwo abaana abalala bali mu bende eyo mami waabwe yafa kansa twali naye mu nsonga nyeza abavandimwe n'afa abaana 2 nabo nabatekinga on era siri mu kuweerera bo nsasula waki oli omugenzi kungu tuli disappointed kungunze ku Easter ne Christmas wali baddeyo fuso z'ebirabo tewali masikini gye nali nyambi enzijukidde ku nsi kuno ate ffe twagala tuwa sente just ka message teriyo ne bwova mu kisenge kye kiri gold plated oba diamond plated no kivaamu n'osula mu kayumba k'embwa no yamba omuntu wa wano tali kusiima era edda nali neebuuza abagagga bano abamalayo lwaki balina ebikomera lwaki balina embwa nnyingi n'emmoloka eziri tinted experience ekirala ate omuntu agenda okuwangula mu family omumanyi ye muntu atayambanga ku muntu atya oyina sister wo gwe bayita Esther marriage eganye owulira azabeddewo emyezi 6 oba mwaka omupangira bulamu I can assure you bw'anaaveewo ajja kwogerako buli kintu ekibi ne mukyalawo ontegedde ajja kwogerako buli kibi bali bwe bati kati ate brother wa ata hostinga Esther ajja kubeera her favorite ontegedde bulungi munange batukijjanyanga biki era nze nkyegendeza nnyo abantu mu family abatagezezzaako kuyamba bantu bamaliriza ate mu family be baagala kubanga gwe wabeera nabo I will give an example nze okutandika okubeerawo twabeeranga Namasuba olaba Freedom City weri awo napangisawo luumu 2 naye nzijukira nga twakajja Kampala wano nga bebuziba ekawungeezi tufulumya entebe abanye bayiwayo emifaliso beebake kwatuli Kampala kuye kwabona sina gwenda toyina gwolaba ate nga saagala nti bampe kuba mbasinga tewali muntu gwe nali nyambya nsinga ate tebali nsinga tekiriyo ontegera do naye tufunye nyonyizo oluyimba lwa Jamal tinayina omukwano gutasangika naye abasooka banyonoona abatusooka gwe oyagala kuwuliza Jamal omu ku bantu aba interfaces ennyo ne President Museveni bakugamba abantu baali 3 abali ku wave frequency yemu ne Museveni ngali kwa 100 bo balinga nga 75 jeno tinyenfuze amanya Mushega Kifefe Besigye naye nga bonna Museveni abasinga kimu nti asobola okuplanning ekintu kinabeerawo 20 years ekya the ability of containing obusungu bo bali tebakiina Museveni omuntu ayinza okuyita mu State House ne bakuwa chai ebiyayi nga waliwo ebiyayi bikutegedde ekisubi okukuba emiggo ne bakuba emiggo ate najja ensamya n'agamba mu finding out bani abakubye kungu otegedde ono gwe nkugamba ye muntu tamanyi mirundi ya interfacing naye it's Dr. Kizza Besigye amanya Mushega ne Jeno Tinyenfuza abali ku 75 nga yali kwa 100 you get it ekirala nti ayina the ability okubeera patient kati nze nyina abantu bemanyi bagenda okugoba mu government aba minister yes n'abakulira ebitongole bagenda okugoba ngabani kano kaffe kakiyekera bemanya bunga balina okugenda he's boiling nebwe abakwata mu ngalalo balowooza ali happy with them Chovala yagamba nti until you tell them to go and eat your mother's something bategera nti oli pissed off bobanga tonnaba kukola research ku Bakiga soko research nge ku Bahutu pakiri
bebamu 100 ku 100 Kanyihamba yennyini omanyi Rwanda erimu amawanga abiri mwalimu abatuusi n'abahutu ne abo bonna ababirigi amwe baba creatingawo kubanga abatuusi n'abahutu bonna boogera olulimi lwe lumu Lunyarwanda tewaliwo olulimi lwe boogera lwanjawulo bali muntu omu Kanyaba yegamba nti bajjajja be baava Butale. Many of you abatafaayo kusoma ekisinga okunuma Ugandans don't read, they don't read. So nakati buli olaba omukiga oliba nti zali mukiga abamanya muhutu era singa obeegendereza baddugavu nnyo singa okyegendereza abonna bamama mbabazi balugunda bonna Banyarwanda. Yes, kyolina okumanya omanyi nti Kabaale eyo yonna zintunga zonna they were carved from Rwanda. Rwanda yayina one of the biggest kingdoms in Africa nge stretching paka Uganda ngegenda paka Goma Congo. Kati kyemulina okumanya ebitundu byatemwangako ku mu centuries ezenjawulo 17th century 18th century 19th kati century bwekyo bibiri ni abadde musajja mulungi waliwo olumu muganda wange Muhimbise Norman bwe yampita kushona ye Norman tumuhimbise eri kateremu okugwa Kanyihamba bwatandika okwogera gwenda okusirika shut up bwe yangambanga Obi wange oyo by the Norman tumuhimbise. Norman is a good guy. Twalifena ku Bombo Army Secondary School mwasubira muguni amaje for 6 years. Ekitegeeza mwemba beneficiaries. No. Okay. No. Okay. Mananga tulina wano beneficiary w'omusolo gwaffe kungu yasomera Bombo ki? Bombo Army Secondary School. Which is okay. Both O and A level. Taxpayers money. Soma. Former governor Mutebire Mayombo Kanyihamba noyo minister nyamujjukira erinnya lye mukwano gwange musajja munene okitegeera nga beboka mwate Mayombo yagamba nga president yo kijja kola nga yali musajja mekete batunyumizaako yali agenda kukwata minister Lugunda Mayombo. Yes, Mayombo nga chief wa CMI. Dr. Lugunda yeeyimirira omuvubuka n'adduka n'akubira president nga mu briefing nga president ngenda kukwata Lugunda n'amuze ogenda mukwakira ki yeeyimirira omuntu n'adduka n'amugamba yala kukwata Lugunda nti yes, it's the state arresting him, not me, it's the state. Teka ne Mayombo banange gwanga twafirwa Mayombo oyo waliwo abantu Katonda be yali yawa amagezi Mayombo n'omulala omanyi oyo Mawo nobody ma kunguline gwanga lyalimu abantu abagezi Mawo oyo mulaba, he's extremely brilliant. Mawo oyo nobody Mawo musajja mugezi nnyo ne kati olw'okuba president wa DP ate DP mwana we n'alemu kaakati olumu weesanga nga bakonfininze mu njegere okitegeera ndowooza Mawo nalabye president nga yogedde ku Mao naye president nga amuvunuza ebintu babadde bawakalabya akatambi ako kayina nokayino ojja kukazanyira abantu nengamba Mao musajja omugezi ennyo mwami Gashumba gwayogerako gundi yakingamba Jacob Olanya time etuuka mu America bakiyita nti wakulosinga ddi when did you cross ng'otunuya interests zo eza community yo ng'olina taking a decision emu yes interests zo as a person community moreover ng'olina okutakinga decision. Yes, okitegeera tosobola, there is no way gyosobola okupushinga the northern agenda ng'olina bad books the government okulembeza interest z'ekitundu gy'ova kati kankuwa ensonga yaffe y'abavandimu twali gipushinze paka awo ng'olina bad books with the government onoofuna otya appointment ne president tosobola ng'omusiiba omukolokota you can't ate nga ye final man ajjo gitegeera hawulira ffe twabeeranga ne basajja mivulo oyo ku radio 1 n'akaboozi ku 2 nga tukolokota gavumenti onaku ne luziba okitegeera omanyi kye baakola bo tebakusiba bwe bityo UCC etegeeza minisita akubira UCC tikungu ne Gashumba situmwagala ku radio 4 okitegeera nga UCC ewa manager wa radio bananyini radio license ya mwegwako dini September situgenda giri niwenga program eno situyagala ku radio
owulira kati bannaffe bano abatuuliza kati ku radio nga bagamba Gashumba ne Kungu yalidde balidde okyabawulira ku radio babawadde sente butamanya bye tuyitamu ebimu kisuyinza kubyogera tebatawaana naawe nze we nagenda mu political activism 2010 2015 awo Kungu nga nyina sente omuntu abeera ne balance 2.8 billion bikiya bitabeera bubi wotukira okuba nti bw'oyingira banka manager avaayo najja wooli nze olumu najjako sente mu banka olw'esande banka neggulawo olw'esande omanyi kye bakola bategeera ani awa Gashumba sente nti let's say alina contract ne URA eggwako ddi November nga bakubira commissioner general mwe muwa sente abagala okusuula gavumenti ti ate bandi Gashumba talina contract nammwe nti aganyabo ne bobanga you are the best supplier awo nga basibawo bategeera Gashumba supplying ki mafuta mu Bunyoro region kikino under which company wait abanyiga kibakutawanya bwe bategeera banka nti ate wola sente mu banka baziba mikutu mojja sente Museveni is a smart guy kati kidiyo kimanyi bwe bategeera nti wola sente mu let's say mu stand chart sente mekanti let's say 4 billion ngolimu alias emyezi 8 tusasulanga nga bakolagana na banka ngeteka property ku auction otegeera kati kidiyo kimanyi omu ku baabwe nga kubira esimu Gashumba tumanyi oyina ebizibu otegedde kati bannaffe bana babeera ku radio bo tibabimanya tebamanye what we go through every day you get it olumu basonyiwa era olumu wala bano ne bawemula ne bakola kino ne bakola kiri mivule bamuyoola wano bakwata mivule bamujja ku baba ensi yonna yamukubira engalo nzenze ke yagenda gye bali bamusibidde bakubira mu ngalo oyogera jeke bweruma nga badduka buli omwana onya waayita kulaba oli awo ne bakubira jeke bweru awo nti akasajja akadde kwogera nnyo nako ye Kungu lwaki ava ku programu z'ebyobufuzi oyo gwe bayita Munnayuganda akusuusuuta wano nga bagamba mawo musajja mulungi ajoininga atya gavumenti nababuuza oba mulungi mwamulonda we yajja yempapula 2021 did you vote for Mawo yalinga akyali nammwe mwamulonda tinedda nati tobanenya singa Elon Musk agenze bwindi mazike ne wabirayo okulonda ezike erimu ne lijja yempapula ne Elon Musk najja yempapula ali presenting amazike mu parliament amazike galondani zikeri ne wali Musk teri abantu abasiru kibayinza kulonda abantu bagezi tikiriyo kino nkiddamu era bobango yalo okumanya abantu sisinkana abakulembeze na kino kankikugambe successfully nyine ekintu kyendaba mu ggwanga muno kyemutalaba abalonzi batekinze over parliament abantu bali badde abalonzi kati atebe bakulembeze come again abalonzi batekinze over parliament abali badde balonda kati be balonda abalonzi bali mu parliament yes ata abali badde ababaka ba parliament babali badde bakulembeze bali bweru bali mu civil society n'ebintu ebirala abalonzi balumba parliament bali eyo abajega njagala otunule kaliba y'omubaka goyina omubaka atasobola kuyitibwa Kyambogo University Makerere University Jomo Kenyatta University ayogere eri abaana ba university does not qualify to be an MP omubaka atasobola kufuna managerial job mu MTN mu Airtel mu Stanchart mu Hima Cement Industry mu Tololo Cement Industry does not qualify to be a member of parliament okitegekeza nga MTN bweranga managerial jobs top managerial jobs ngo omubaka utasobola kutula interview ne bamuwa omulimo ta qualifying omubaka wo bwaba tewali university yali emuyise ayogere eri abaana ba university does not qualify to be an MP tebabisobola bano bajjega abawedde emirimu ate nga bateeseza ggwanga bateeseza baani they're supposed to represent the people in parliament sebo ne busikwiro buba n'omukulembeze gwe Kungu oli munnamawulire njalo tunule kaliba y'ababaka wini byanyuma babira mu parliament bamawa bakure park bamawo type Olanya was my friend yangamba Frank mbera mu archives mbera mu Hansard za university za parliament in India the best brains ever mwabampuliriza ku radio 4 radio 7 radio 8 njagala otunulira omubaka wo
buli muntu kati era gwoyagala okuzza mu 2026 garbage in garbage out. Ababaka 8 ku buli 10 bali menti kubeera Lukaya nga batunda bunyama. These are facts nembeera nabo. Abamu bali menti kubeera na mawojjolo. Semu junganda nyini yatugamba nti ababaka abamu basana kulembera committee enesimentaana. Kitutuuka tutya wano. Kyemwagala ate kiri nnyo mu Buganda. Mulonda nzijukira ko lumunga wetwala n'omusajja mwita atwibu kato. Oyogera ku parliament ne batabuka. Ate banankola ki? Simanyi bajja kuddamu batabuke wano. Banankola ki? Nze sisubira nti ndigenda mu elective politics simusobola. Sisobola kulimba bantu. Sisobola. Ono tukolera ki? Nze nkunaze n'omubiri gwo kukuute n'amannyo. You get it? Ababaka banafu ekirala nadde njoya ne general omugwe sijja ku mentioninga linnya wano. Yangambye Gashumba okujjako parliament eyo ng'ekyusiddwa ng'eringanga Rotary Club ngali okola pro bono work. As long as omubaka afuna milioni 3 ba job seekers bagenda kushutinga waggulu. As long as councillor wa KCCA aweebwa sente empitirivu bagenda kujja. Okujjako nga bajjewo omusaala gwonna nti omubaka bw'alawo ense bonna bonna bweza milioni 5 ogenda funa the best brains abaze okuserving eggwanga. Kankubuuzemu ekibuuzo. Abajjeyo empapula mu NRM abaagala flaga za NRM pasi si bangi nnyo bayitirivu nnyo ate banuupu nabo bangi kakati tekina njawulo na mirimu. URA esobola okulanga vacant positions mukaaga nefuna applications omutwalo gumu n'ekitundu. Owulidde? KCCA neranga emirimu 10 nefuna ba applicants emitwalo 5. Wano twalanga station managers ba radio radio 4 nga twagala omuntu ogwo twafunye bina mu 5 450 kati tekina njawulo. Ono anoonya mulimu mu URA mu KCCA nona anoonya mulimu through politics. Tebakulimba nti waliyo omubaka zenga ze kusavinga tekiriyo. Bano bakozi bansimbi ate nayo weri yakyogedde akagundi ngenda kakugirayo wano. Kati gwe omulonzi investment joyina okweteeka mu gwe kwepakasiza obeeremu n'akasente. Kino nja kiddamu emirundi 10. Njagala mutunuulire buli kansala gwe mwalonda mu 2021 obulamu bwe bwakyuka. Waloke nasanze kagejja kalinganga ejjuni kaakati n'obulago bula kugwamu munda. Ataina motoka yagigula eyalina omukazi omwe alina bana. These are facts. You get it? Mbulirayo omulimu gumu okusasula milioni 3 mu Uganda muno. Babaka ba parliament era bakaba parliament bakulembeze ba bitongole nga KCCA URA ebyo bitonotono. Owulidde? Awe wa milioni 3 buli mwezi. Nawe we mmotoka ya milioni 2. Njagala buli mubaka mwabampuliriza buli muntu ayagala omubaka buli omwaka kulage mmotoka gyayina kaakati. Neje yayina luli. Yatambuliranga mu kiruli neje yatambulira mukati. Baga byali bikadde babivaako. Njala mukyoniye buli mubaka abaana be baali basomera wa before becoming an MP neje bali kaakati. Nawe gwe omulonzi abo baliwa. A living example ya Namboozi. Sirabanga muntu yali munaku nga Namboozi. Kali kanaku akawedde emirimu. Mubaka mu tomuteka makati ekitiibwa ekitonotono. Toga nti ka muga yali maybe. Okay. Mam owe kitiibwa. Honorable. Princess omumbejja Namboozi wali bulungi. Yali munaku nga n'abanaku bamugeya. Yali munaku to the extent ne bamukwatanga nga akutte n'enguzi ya mitwalo 5. Yali asikaali mu katale. Ne kati atambula ina n'akabina Namboozi omusabe namba kakati. Ontegere oyo nkuwadde example yokka. Nyina gwe mmanyi yasulanga mu kayumba k'enkoko. Mubaka. Nyina gwe mmanyi lwakuba mukwano gwange olumu ayagala okunnumba naye lw'olijjayo enjala obulungi nja kugunda bulungi. Yasulanga mu ntebe za sister we nga kapa. Kati alina petrol stations 9. Ani oyo? Tannaba kunnumba nnyo. Omanyiza siruba muntu atannumbi. You get it? Nga babalimba. Guna mirimo. Mutunulira ababaka mwena gye muva. Abe Masaka, abe Busoga, abe Bunyolo. Guno mulimo. Okitegera? Bayina ki? Buli mubaka alete bank statement ye.
before becoming an MP. Waliwo ababaka bemanyi basatu tebalina account mu bank. Nga mbaka. Yes. Abana kati baguloneza account nga. Kyenkugambye kiri nti abali ba menti okubeera abalonzi kati be babaka. Buli mubaka atulage passport ye. Departure na live. Banji nange nabe manyi banji. Walogwe manyi twali tugenda naye Zambia nayingira mu toilet nga tamanyi kuva mu toilet mundamu mu toilet kenyonyi. Katasola kugulawo. Tasola kugulawo. Yali atambula muloli kusooka ndowooza. Kati mwe nga mugamba kakati nchuka kije mwetaga mu bulamu bwamwe nga bemusindikayo bajega. Bajega. So katuyina kichechi gituita parliament. Banonyi basente. Kati yilawide mu protest vote, business vote. Protest vote. Aba NPA. Ngogamba nti atata abantu bagende balonde. Baleta protest vote. Njagala protest vote njala buli muntu agenda okutikinga. Asazemu kasazi. Tumanye nti obulwe bwafudde milioni 3. Nkakasi. Ongambo kyambu protest vote ngo ina leader opposition. Kalonde kakume byonna. Kasiru waliremu. Ulia. Nope. Sebo. Twa computings. Gine myaka 5 egenda guno bagugu wako egenda kubange funye 24 billion. Minus sente za mukodo wange Louis ani no Senyonyi. Kubanga ofisi efuna billion 3 buli mwaka. Kani Noop esolo tulaga sente ezo 24 billion zigenzewa. Nga babalimba. Mba wa magezi galigamu mu abampuliriza gendo olonde kuolo londa gwoyagala zengala byawaka. Tewetaba mu fujjo lyonna. Boneta ba mu fujjo bajja kukubaje. Okimanyi abamu bayora mu 2021 bachali makomera. Banji bachali. So, don't be fooled. Mbu waliyo mubaka, waliyo kansala, mbu agenze kukolerera. Ojjukira akaseera ababaka b'Omuganda bagambanga nti balwanirira Mengo Federo. Ati basirika. Banambozi kye baliko kiriwa. Aga mutulonde tugende tulwanire Federo. Sikirabanga mu parliament nga bakirese. Buganda Kivumbi muwanga Kivumbi ye chairman we NRM. Chairman wa Kabondo kava mu Buganda. Mumulira ya kintu kimu ekize ku floor ya parliament. Ekikwata ku Buganda. Balimba mu nze sirindiga ate siri foot soldier. Tali foot soldier. Sishiribera ondayiranga ntya Mungu. Allah bontusanga okutimba ebipande ebyekibiina kyonna zijja ku nsi kuno. Veko. Nze kashobo nyizo kuntegerera. Bana bakambera nabo. Mbera nabo kungu. Ati wakanya protest vote yabo gibaliko gibavu. Teriyo business vote. Mutulonde kyagulanya lwana kimu kubeera leader opposition. Ere agenda kifuna. Kubanga botunia NRM agenda funa nga 95%, Nupu efuneyo nga 3%. That's it, ekiba kimaze. Chovola bana ababaka ba Nupu. Bateka kifanisha kyagulanyi. By the way kino nakyo kankibalaga. Kungu, I believe you know this. Okimanyi nti omuntu bwalaba nti area gyavamu erimu be NRM. Ajjayo papula ze NRM. Nyina bakabanyi mikwano gyange. Abaina abambala yero nenga bwakunyumiza aga. Nkimanyi bulungi nnyo ekyo. I've interacted with many. Nyina mikwano gyange nga bakaba Nupu Gashumba. Kyekimpisaawo kyokka. Gashumba. Wali yadde ne mu office wiche wedde nanga Gashumba. Nkwegayiridde nze nkisaba nkubire poster. Nemubuuza kwa mfune nange ku mulimo. Ne mugamba ngenda kubira poster ze 1200 za bwerere. Yambulidde mazima nyamba nange nfuke kansala. Nange mperere ku bana. Ambulidde mazima. Chuketed. Tebiriyo. Kachibagambe. Okugamba mbu omubaka kolerera. Kingamu tokugamba mbu empologoma eri mu National Park eyigenga bye gikuletera wakewu. Tekiriyo. Ebegenda jirya buli Gashumba. President Museveni kyagenda maaso n'okutalaga eggwanga kati ali wano mu Kampala ne Wakiso ku nsonga za PDM. Kyabadde Kasanje eyo. Nakatiriza kyoyogedde wano. Kyabaka beenoonyeza ki? Mirimu. Mwebale kubawa mirimu. Soko owulirize katono na tuwuliriza. Abeyo Kasanje bagende balonda obusajja bwa opposition. Obusajja bwa mpula mbune wano Ntebe ne mwalonda bwa opposition. Kati abo mwaronda mwebale kubajja mu bwavu kubanga bali baavu. Zanya kuno abali ku TikTok wabati bawulira. Okay. Mu birimu bizindaalo biri. Yes. Babati bawulira
nze mba mpuliriza muno nejiri emizindaalo kuba tulina audience eri ku TikTok so yagala tukoletya ono abimanyisa mola byalina okukola speakers okay badde ayagala speakers yes tesobola kujja nga nkozesa screen katereze tujja kuba tukazanya tujja kuba tukazanya later on. Just give me a few minutes and abe kyensobola okubeera nga nkola but president yabadde ageza kukatiza kyobadde oyogera nze mbeera nabo gonya bwe gamba nti engege ziweddeyo mu nnyanja gikakase kubanga gyebeera Abamerika balina olugero if you haven't been to Vietnam shut up sirika okiwulira so nze mbeera n'abaana ababaka ne bakansala abamu okimanyi nti ababaka bangi mu abanupu abaali mu 2021 abafuuka bakansala olwamala okufuna salary zaabwe ne bagenda mu America ne Canada babirekawo ebifo nabe manyi bakansala wano bagenda kyembadde ngamba sawundi eyo tofaayo ndikikolako genda maaso so ne bagenda kati olinga akulimba tugenda balwanirira tugenda baterawo omubiri tebiriyo Kyagulanyi alwanirira kimu kulitaininga ababaka bangi after NRM kyekyo kyokka asigaze nga akyalina ababaka abasinga obungi ku luvuganya government kakati namboze bwava ku bubaka akola ki akola ki ebisanja bina ebisanja bina kikyagenda okukola okiramu obuzibu ekyo mwamiga shumba tibakulimba giri mirimo namuwulidde ampalampa mbunvuga emmotoka ez'ebbeeyi namboze nakino kankikugambe ffe situbangako banaku nga mmwe nze natandika okwavula nga kitanga alina emmotoka 3 nze okutandika okugenda mu Nasale school Gonzaga Sewungu omubaka waali nga kitaffe atutwalira mu Audi yes Sewungu waali mufumu buuze wali nga kitaffe alina kitaffe yavugako bata a brand new one kitaffe n'agulako Mercedes a brand new one kitaffe nga alina loole 2 esombe mwanyi kitaffe yali mulimi ate nga musuubuzi kitaffe yagenda e Roma 1975 okulambula okulamaga owoyo yaliwa 19 what 75 dadi waffe passport esooka yagifuna 1974 gwe muwala gwe nakulaze driving permit ya dadi wange babuulire yali ya mwaka ki 19 what yadda yogera what 97 yera bidde bava bagwe bigizo 1969 actually ndo zanjira ne Musa wali ngenda gikuwa yes these are facts kitanga ine ebyuma by'emwanyi 3 yali innocent ebyuma by'emwanyi kati beneka na akajega mugashumba ine monoka ezebbeyi emmonoka si kipya mu bulamu bwaffe you get it kati nakyogera olumuti shiro yogola batali nyanko tax abone bawakana in her entire life tajiri nyangako kati gwobo boli amayirungi go n'emirondo loza buli muntu agigaya you get it so namboze njagala sirisengala biyo ati yakoze ekyo kati omayiko kyavudde kulaga facts kyava wano kungu these are facts census yasooka mu Uganda ya 1911 abanyarwanda babalibwa mu constitution babalibwa mu census wano 1911 1949 1959 1969 census in the entire country eggwanga ly'abanyarwanda bali bakutaano mu ggwanga lyonna mu bungi mu Buganda region oba central region eggwanga lyali lisingamu abantu bali baganda nga baddira bamanyi fe abanyarwanda yes point gye nadengezaako mulaga nti we have the numbers we decide who becomes the president of Uganda singa buli munyarwanda yenna oba buli muvandimwe yavuddeyo enkya n'agamba nti kungu you are our president ofuuka president ate tikisookedde Uganda yokka ne Kenya politics atuuka nga block vote Kenya kasaba manya nti ofunye abachukuyu oba abaluwo n'abakalanjini manyo oba president obukoze eki obufunye ate global scene mu America wali kyo bayita swing states kasofuna California oba nofuna Texas oba nofuna states bweziti omaze okufuuka ki president kwongere n'ekirala ekintu ky'amawanga sinze nakitandika constitution yammwe ye operatingiramu ya 1995 yalistinga 64 indigenous tribes in Uganda sinze naziteekamu 95 nali nkyasoma owulira ulira
amawanga mu Uganda gali nkaaga mwana Baganda Bacholi Balango Bateso Basoga Abanyanda bali number 24 nze nagateekamu mugajjemu nabo tunagoogerako ekyakungu okimanyi singa nkuzizaako omusango n'engendo kumpabira ku CPS bakubuza erinnya lyo emyaka gyo enamba y'essimu obeera wane eggwanga lyo balibuuza nze nabiteekamu ekyasinga kungu bakututte mu kooti nga bakuvunaana bagamba nti Adamu Kungu ow'emyaka 39 abeera eruzira ow'eggwanga lino sinze nabiteekamu kati bakuvunaana kukola kulaga facts and figures these are facts ate ekirala tewali mu Buganda maka gataliimu muvandimwe abavandimwe munnyo temuli maka magatabeera ekyayi kikalumo kimanyi kali kalundi sebo enkuse saaki ne mu tribe n'abalundi mwe bali lindako ye yabitandise she started it, I will end it. These are facts. Mu Uganda mulimu Abaganda Abanyoro Abasoga lwaki fwe bwe tweyogerako ngaffe walabye omusajja omuteso yawandiise akatabo ya believing ambu abateso they are the Israelites of Uganda kakuleeteko kasome yagamba the Atesos they are the Israelites of Uganda call hamwogere ebintu biri sisobola lwaki yetankubira simu because and sigumuseebiri nga ajja mu office yange sigumuseebiri bwe yalina biiru y'omwenge yasiibanga mu office wali ewaffe mu office yo kati nze bwe nalaze figures omanyi tebaagala facts. These are facts. Genda mu UBOS. These are facts eziri everywhere. 1911 Banyarwanda were counted as a tribe in Uganda. Naliwo ulindako 49 59 69 nga tuli bakutano mu Uganda yonna mu Buganda nga tuli bakubiri njagala ondage y'amaka wano mwe tutali kati bw'obyogera Gashumba atemye abantu mu mawanga how these are facts and figures bw'ogenda no testing HIV positive osamba byuma byabikubulidde kyoli these are facts mutegera ndo kati nekimuluma mmotoka ezebbeyi muri zizo eziriwa ezebbeyi zenyina mu Uganda muno mulimu omuntu ayine muloka ebbeyi ampuliriza eddobozi maddegari ya Mwami Museveni ng'ayogera yabadde ntebe yo n'ayogera ku Bekasanjiri erino katubulizo wanga abeyo Kasanje bagenda balonda obusajja bwa opposition obusajja bwa mpula mbune wano ntebe ne mwalonda bwa opposition kati abo mwaronda mwebale kubajja mbwavu kubanga bali baavu kati bali mu parliament bafuna emisala gy'obwerere naye tebafaayo tebabafaako kati oluguudo lw'e Kasanje tutandise kulukuba chorus era bagenda kulukuba chorus naye ne mbagamba nti ffe Abaganda b'omu Lukoola mutumanyi naffe tuli Abaganda b'eyo mu Lukoola ffe Abaganda b'omu Lukoola tulina olugero lugamba nti omuggo oguli ku muliraano tegobango kati ngenda kukola oluguudo lw'e Kasanje Nakawuka Mpigi Kisubi ngenda kulukola era ntandise oyo president era atandise bwatyo akatiriza bafunye emirimu sikolera abantu wabula mirimu ate yakimanyi n'okunsinga kati bw'oba oyagala abantu bano bakwagale balimbe babulira amazima kati n'abali mu taxi abataddeko programu eno 97% emanyi Gashumba byogera ago mazima mumbuli ye family emu wano mu tali muli all over. These are facts. Kongo ine dembe okubeera Omuganda, Samola ine dembe okubeera Omukiga. Fena tuli bana Uganda, fena tukalinga passport record the Republic of Uganda. Omachi tugenda gikola twebaza Yoweri Museveni. Ensonga ya fagitegedde bulungi. Fa wakasajja ketubali tumuyinako. Becoming anti-stateless mu nsi yange. Kongo. President yali kenagamba ne omuntu avaati entunga mbwa kuba Katonda bali migration bennyonnyoleko gwani.